Newspack channel kwoli wabale kwantinate ojja kubida ku maji genkuletedde akkiriza mbeerenga nga kuwa tutandise n'amawulire gannaku kitalo nnyo kitalo ddala omukyalo oyo goli mu kubantinate olaba mu katambi abadde ayitibwa ababiri Lydia Sengendo munange yasangiddwa ngatiddwa omukyalo no munange yawambibwa era abafamile ne babeeranga beekubira enduulu abamuwamba ne babeeranga basaba abafamile millions 19 wabula basobola kuba nti no babaweerezaako millions 8 bwe bityo nno webyali naye kati munange yagenze okusangibwa nga yattiddwa era ng'azingiddwa mu lugoye lw'omufaliso nga munange bamaze dda n'okuba nti no basimentaana ndowooza bwe babadde bagenda okumuteeka wabula abatuuze bo bagamba nti omukyalo ono yalabibwako ne nannyini oba nannyini makaago mwe yasangiddwa ngatiddwa mbwera babadde baagalana wadde nga omusajja ono mbu abaddeyo n'omukyala omulala katubere nga tukuwa akatambi kano yabadde yamutta naye nga yamuzingazinga mu ssuuka ng'asibiddwa emiguwa eno yentaana mwabadde agenda okumuziika oba oliawo ng'akukuta yekka oba n'abantu abalala bamuyambako naye twewunyiza ekinnya kino banayiba abadde abagamba nti nedda munju mwafiiramu mmese mulimu ekiwunya abadde ne mukyala we nga si yoona eyafudde wabula abatuuze waliwo omutuuze eyantegeezezza baamulabako naye ennaku ezo nti abadde muganzi we nga batera okujja era nga tukyali mawulire ag'ennaku taata wa Joshua Baraka omuyimbi munange yavudde mu bulamu bw'ensi eno katubere nga tukuwa munange ku taata wa Baraka ng'aliko byagamba wano nno Baraka yali ali mu kuba nti nate amuinterviewinga ng'ali mu kumugamba nti awulira atya nga mutabani we munange ate atandise okuba nti nno ekirooto kye ekituukirira eky'okuyimba n'okuba omuyimbi ow'amaanyi tweyongerayo ate mulowooza munange munnamawulire Patrick Mukasa munange ate teyavudde ku lujja omukyala yoyo munange era emikolo gy'abaddeyo ku wiikendi era omukyala oyo munange ye ne Patrick Mukasa bayina omwana yoyo goli mu kuba nti nate olaba okitegeera twegateko tubeere nga ate tumuyozaayoza kakati ababadde oba bulijjo abeegomba Patrick Mukasa munange kati munoonye abalala be mbamwegomba kubanga musajja kati mufumbo mu mawulire amalala ebya taata wa Chosen Becky tebinaggwa munange jjukira nti ono yavuddeyo n'abeera ng'ate yeekubira enduulu ng'asaba obuyambi obw'okuzimba kyaki ne munange ate abantu ne batandika okuba nti nno bamusabula nga bamugamba nti ali mu kuswaza mwana we nti omwana we ku mutimbagano alaga nti no bali bulungi kaakati lwaki taata we etaba nti naamukwasizaako ku ssente z'okuzimba ekkanisa naye mujjukire nti okuzimba ekkanisa bannange sente zibeera nnyingi Chosen Becky tazisobola yekka kale eno munange katubeere nga tukuwa abantu ab'enjawulo nga babaako bye boogera ku nsonga eno naye nze ensonga sirabawo buzibu taata wa Chosen Becky kuvaayo kuba nti naate asaba obuyambi naye mwe abazadde baswaza oba okyaspendinga ku musajja okulaga nti n'obulamu butambula bulungi taata wo n'alyoka yeesowolayo n'alyoka akuswaza naye taata Becky oswaza mwembu taata Chosen Becky ayagala ssente yeetaaga buyambi taata Chosen Becky naffe tulina ebizibu byaffe kubira ssekajja oba okubirema muwala wo Chosen Becky lwaki ovaayo mu media n'omuswaza omanyi bataata abamu temubeererawo baana bammwe bataata abamu musuulawo abaana bamama ne batoba nabo kati webabeera successful nga mulyoka mwesowolayo by the way kino Chosen Becky Spice Diana mukikola naye kinnyumira ye bataata abamu muyiga okutwala responsibility zammwe ne woba toyina to abandoninga baanabo oba okitegeera taata Chosen Becky va mawulire kubira omwana wo omusabe ssente ekisooka tukyabeera na maama we maama we abeera mu maka ga Chosen Becky wawasa dda kati olowooza nti naagenda kuwa obuyambi ku ddiiru ki sebo owase nze olw'okuba wanzala nze nkuwa obuyambi ne mukazi wo mu kifo kye wandigenze n'okola odda mu kuwasa ng'ate okuze byebyo naye nga taata wa Chosen Becky yeetaaga obuyambi abaagala okuyamba muyambe
byebyo. Taata wa Chosen Becky yabadde ku YouTube emu ng'asaba buyambi. Asaba abantu bamuyambe. Naye abazadde muswaza bannaye, abazadde muswaza. Twakamala okulaba muwala wo Chosen Becky ng'atutte bbaawe Professor Sekajja okuwummulamu. Twakalaba muwala wo nga yakamala okuteeka ssente mu mukolo gwa bbaawe nga wasa omusajja. Naye nga tasobola kuvaayo kuyamba taata we. Sokolayo video taata wa Chosen Becky ng'asaba ssente, asaba buyambi abantu bamuyambe. Annaye abazadde b'e Masaka baswaza. Wadde si b'e Masaka naye waliwo ebintu ebimu by'olaba ng'ogenda ku ttaka lyayo omwana wo n'osirika. N'osirika ng'omuzadde. Kuba tulaba Chosen Becky engeri gy'ateeka ssente mu Sekajja. Naye ne zimulema n'okuteeka mu kitaawe, taata we yamuzaala yamuteeka ku nsi. So olira obuyambi bwa taata Chosen Becky bw'ayagala eri abantu. Bannange bwe natubakubira omulanga n'abali ku leediyo endala tubakubira omulanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'obuwombeefu. Bwe wadde twogedde akalanga ako naye n'abantu bangi naffe gye twajja eno naffe ebintu ebyo totya togamba nti ono atuswaza kubanga mmanyi abantu bangi balina embeera ze bayitamu. Naye Katonda asobola okuwonyeza obwereere. Naffe eno gye twajja oluusi tomanya abantu bwe batyo bwe baali tubasabidde bangi. Naye tuba tusaba omulanga bambi tuzimbe ennyumba ya Mukama Katonda ajja kubasasula. Shawa Wuuna avuddeyo n'abeera ng'akola ekiraamo agambye mbu ye okusinziira we yeewulira ssaawa yonna yonna ayinza okuba ng'agenda kuva mu bulamu bw'ensi eno. Engeri gy'ali comedian munanga abasinga tebamututte serious naye ffe katubeere nga tukuwa akatambi ke. Avuddeyo n'abeera ng'ate alaama ekiraamo kye kino. Kino kye kiraamo kyange. Sirina bingi mu kiraamo kyange nga wenkyenda okukyogera. Nensaba singa mba ngenza Allah subhanahu wa ta'ala nga ntutte kuba yasalawo. Baganda bange munziikanga nga ndi musajja musiraamu. Byenzize nga nkolako byonna nga bizo biva ku ddiini y'Obusiraamu munsaasiranga naye munsaaliranga era ne munziikanga omusiraamu. Ekyo kimu. Wano wendi Allah abadde ansaasidde nga ngabiriddeyo akasente akatono nga nagulayo poloti yange ziri 2 ziri bukwiri. Baganda bange muzimanyi. Bifo nga sinagenda ku byennina ebitono nina omwana bamuyita Sewankambo Sharik. Nsaba baganda bange bonna mikwano gyange gyonna mwenna abamanyi ku bintu byange. Nze ne weebiranga bokisa yange singa Allah antwalira wano wendi kati. Ebirama abasiraamu tukkirizibwa okubikyusa buli lunaku. Naye singa Allah antwalira wano wendi buli kye nninako ebibokisa yange mubiwanga omwana wange mumumanyi. Nina poloti yange eziri 2 ziri bukwiri muzimanyi muziwanga omwana wange. YouTube channel yange gye nnina mugiwanga omwana wange. Abantu bange bali basatu abalina access ku bintu byange. Mama, taata ne mama w'omwana oyo mubina access mubimanyi kazi YouTube logenza YouTube kazi bichi mubimanyi mubiwanga omwana oyo. Nina poloti eri Gayaza nagigulako Infotrust Property Consultants bajenguza tebanjibwa eri futi 5x5 nayo ya Sewankambo Sharik. Singa kyemba ndowooza kituukira mu kaseera kano. Nyinza obba nno mba mpeddeyo ekirala kye nnina emmotoka Makex ebanjibwa $5,000,000 mu Success Motors. Baganda bange singa Allah abantutte kati nga sinamalayo bbanja eryo kamotoka kange sandyagadde bakasike mukansasuliranga ne mukaterekamu ne mukawa omwana wange oba ne kamuvugira special oba Uber. Ekirala kikye nnina ndowooza byebyo bye nnina ng'ebyobugagga mu bulamu bw'ensi eno nga sijja kubeewaanirako. Ekirala kye nnyinza okuba nga nnina ge mabanja gali 2. Ebbanja erisooka lya banka ya Pride Microfinance emanja $3,000,000. Baganda bange singa Allah antwalire wano sinti mugenda kunsasulira mu mabanja ago naye singa Allah antwalira wano ebbanja eryo mulisasula oba nsasula ne insurance kyemmanyi eryo libeera cleared singa mba nvudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebbanja ly'ennedda lya $25,000. Omukulu bamuyita Shafiki ali bwayise wenvudde Kabenje emmotoka nagiteekamu almost $2 million naali sente siziweza bulungi nasigala nga mmanja $25,000 sinnagimuwa. Singa kituukirira ekyo si kyensaba naye ku byendowooza nabikitoomanya Allah subhanahu wa ta'ala eryo ebbanja lyenna mu bulamu siina mulala mmanja. So sigenda banga nsukako awo wabula mbasaba munsabire
byendowooza byonna simanyi oba ndowooza y'amasitaani yanzijidde mu bulamu bwange, sindowooza oba kyoba kinensaba Allah ansaasire kuba kyempulira muli mu nze. Ekyo kyempulira nga simanyi oba waki, but I'm feeling it, mpulira nga sawa yonna nzoba ngenda kugenda. Mbugulu Neddy Official munnange naye mwana w'omugenzi Kafeero. Katukuwa akatambi kano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizza mwenna mu bitiibwa byammwe. Amanya n'eddoboozi nze Ndugwa Kafeero. Amanyikibwa nga Gulu Neddy Official. Ligwayo Paulo. Gulu Neddy Official Paulo. Bulijjo nali nasirika. Bulijjo nali nasirika busirisi. Naye nga nze bulijjo manyi taata wange. Sitegeera naye lw'okuba bino ebigenda mu maaso sajja mujjeeyo muzikudde muswazaswaza ositegeera kitiibwa kye mukitta, kitiibwa kya taata wange mukitta ositegeera nesalawo ngenda kusindika oba omusaayi gwange gusindike busindisi naye kanejjire kanzije nkole DNA. Era buli amanyi mbu yakibaddemu kino ogenda kumbuulira lwaki muswazizza tata wange bulwakuba mwagala obubanja mwagala obusente sitegeera bulijjo nasirika bayirawe nasirika busirisi naye ku lw'ebigenda mu maaso muswaza tata wange muswazizza ebitiibwa byonna mubiiye nsazeewo nkomewo. Omusaayi sigenda gusindika busindisi sazeewo nzije nkole DNA. Naye buli amanyi yakibaddemu ogenda kumpulira Kafeero omutuufu nzijja ogenda kumpulira. Sigadde nze Gulu Neddy Official Paulo Ndugwa Kafeero. Abitex wuna avuddeyo n'abaako kyayogera ku mugenzi Kafeero. Nabyo katubere nga tubiku. Muzimu bagusiba ne bagutaataganya n'eddagala ligirexia nilikola ki? Nilifuluka. Nga byafuluse. Bala muno mu kusooka nabadde sikkiririza mu kintu kya Balamu kye yadde akola. Naye ate oluvannyuma nalabye nga yakoze ekituufu. Kubanga abaana kuba nagamba nze natutumula DNA mu Uganda wano nimbagamba abaserebo bonna ndi mutwala abana bakebeze. Oyo Walukagga yakoze amalala nimugamba Walukagga nze ku kintu ekiyitibwa DNA sisaaga kukwata abaana batwala bakebeze nimugamba ntwala abantu bakanako oyagala ennyo biri yakakayanira nakimugambye n'amakindi opposite olaba guni amafuta eri opposite ne chicken makindi nantunulira bwati natambula nakkirira ninga nzo message gikoze iki okimuwadde naddamu nga nagenda okwewo nasulako newe Walukagga mu ntebe yandiba omutabuliki oyo omwana omwana gwatali wuwo oba omwagala abaana batali babo baagala nimugamba newe Walukagga buli otunywa akacyayi nga tayagala kiwulira nimugala ekyo twala abaana ku DNA nebakebera bandi awo message netuuka Walukagga mbandi awo nankubya nanga ntowaye nalemereddwa omukaaga nakebedde abaana omukaaga ng'abaana si bange nze ogwange nimba nga nakola kinakukola abaana mukaaga bonna kale ate nze ow'omwenda bakebera mwenda nga mwebabo obadde Paulo Kafeero yayina abakyala bangi abakyala bo bambi baali bamwagala ng'era omuntu yenna we tutumu baabeera. Paulo Kafeero kaali kasajja kalungi nnyo yali musajja eyafuna ettutumu mu bbanga ettono n'ayikuba ennyimba n'abeera ku batopu 10 obalaba n'abeerimba ab'omulembe guno akubayo obuyimba bubiri neyeyita topu 10 kakati mu music industry batopu 10 abatagenda kuvaawo nafuna bulungi Kafeero mwali tuzanyisanga ku bantu abo basatu Paulo Kafeero hamwe ne Basudde Fred Sebatta abo ba top 10 abasooka
ofuna bulungi kakati ab'omulembe awo omulala ogwaddako ba top 10 bebogerako Chameleon, Jose Chameleon, Bobby Wine, Bebe Cool. Ofuna bulungi oba oyagala oba toyagala awo beba top 10 ensi beryogerako ebyafaayo naye nga tiba abayimba obulungi ennyo ennyimba zaabwe nga teziggwako era abalibeera ba top 10 ebbanga lyonna nabo gye bali bafire lutaaya fire bongo lutaaya okumulembe gwe baani abaaliwo ennyo betusobola omukompeyalinga nabo ndowooza Professor yayinza otugamba ebiseera ebyo Professor Mirembe Jafirani yaliwo okusobola Lutaaya yayimba dda naye yakututumuka ebbanga ttono kati Lutaaya yayimbira mu lwenzi oli mu 16. Abasabo ne bannyabo leero nsazeewo okuvaayo mbabulira amazima olutalo wa Dr. Lawrence Muganga luvaawa ekikubya Dr. Lawrence Muganga siwakuba munyarwanda mubuuke silwakuba nti nno alina passport 2 oba 3 nedda silwakuba nti alina obutuuze bwa mirundi 3 ekyo nedda ekikubya Dr. Lawrence Muganga Minister wa Internal Affairs omanyi ddiru z'abantu zatta mukimenti omusajja ono y'omu ku babadde basponsoringa abavandimwe ng'abavandimwe banoonya obwenkanya mu ggwanga lino oyo asobola okubeera Minister wa Internal Affairs mukimenti omusajja ono omunyarwanda wadde munyarwanda mu buzaale y'omu ku basajja abalina ogubinja gw'abasuubuzi ab'amaanyi mubuuke ekikubya Dr. Lawrence Muganga ne bw'olaba ono omupi w'e Kasambya eyakola Machwa entry amwanganga Piero yu kyali kifo kyayo mukimanyi lwaki Kabanda tebamuwa baminisita yebimu ku bifo byalina asuubira byali ebifo 2 bwetutambudde obadde mulabi mulungi walekwekumira ku News Park channel kankusabire ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba